Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. And today in the Birmingham, UK, like I promised, the convention ya Birmingham Uganda Investment Convention, takuba ati mfuna yo shows tuwayamu kona abantu abawangalire eno naddala ba benefit nze emweno convention. And today with me, today kono omudu wa Allah. Nsaba babuuzeeko ate n'amanyi mugabawe. Naam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amanya mpitibwa Maulana Abdurazak Kalyowa nga mpangalira mu kibuga ekya Oxford. Abasinga bategeera Oxford University. Kakati mu kibuga Oxford mwennyini mwe mpangalira era mwe muli ne University Oxford University. Naye kati ate nga tujjeeko ekyo ekya university kati ate mu Oxford mwonga mo tulinamu era community ey'Abannayuganda. Wow. Y'Abasiraamu nga nze imaamu wa Uganda Muslim Community mu Oxford oba tuyite ebbendobendo ya Oxford. Ate era nembeera nga nze akulira abavubuka bonna mu Bungereza abali wansi wa Uganda Muslim Community mu Bungereza yonna. Nga tugezaako kubalambika n'embeera ey'okweyisa obulungi n'engeri gye bakolaganyemu n'edduniya eno oba ensi eno etambulira ku supiidi naye ng'ate olina okutta ku bigere. Kati tubeera kugamba mu mbeera eyo tulambika abaana baffe mu Uganda ate Abannayuganda ate n'abalala bonna abatali Uganda as long as oli munnayuganda ate nga weetaaza obuyambi kituufu tusobola okuba nga tubukuwa. Naye olwaleero nzo nsinkanye Birmingham olw'ensonga gye tuzzeeko eya mwannyinaffe Sister Liz nga ategese Birmingham Uganda Investment Convention ey'omulundi ogwokuna. gwakutaano kubanga COVID didn't happen. Kati guyinza okuba gwakuna kubanga waliwo yasooka ya COVID. When COVID happened teyabaayo. Then tutandika olwaddakaawo then nzija mu y'okubiri awo eno yakusatu yakuna. I think yakuna. Manyi COVID yakyusa ebintu bingi kati guyinza okuba ogwokuna. Nange saalutumidde mwana nagambye kanzije tusinkane ku bantu ab'enjawulo. Ekirungi ekibeera ku Birmingham gundi eno ti waliyo ofuna connection kuba bana business bangi kituufu bajja okuva e Uganda. I need to take some food upstairs. People can try it here. Bajja okuva e Uganda ate n'abamu abakoze business wano mu Bungereza. Kati ne tumiitinga ne tufunamu ate nange nzize neera nange ni investor. Oli investor? Investor real estate, performing arts, health, agriculture. Kati nze ndi mu travel agency, tours and travel. Imama, in fact, tunatuka mu tour and travel. Okubeera imama de twakirowooza nga ky'abantu bakadde. Tulina okubanga emyaka mikuluko okusinga. How come gwe imaamu wa Bendo ya Oxford? Anti kakati biri ebiseera abantu balwangawo okusoma eddiini. Ate kugamba okusoma eddiini kwali nga kuzibu nnyo nga tinga olabye obusiraamu bwa Uganda gye buzze budevelopinga. Kati ogenda okusanga baalinga basajja bakulu abaalinangawo kyebakola kye bamanyi olw'okukeerebwa kw'eddiini okuggyibwa e Uganda. Naye kati ensi ekyuse, amasomero agasomesa mangi, kugamba n'amatendekero
ate n'abantu bayize obukulu bw'eddiini kati omwana ava wansi eno nga bamulambika eddiini ate n'agisoma. Ati nze nasoma kuva primary nsoma eddiini nenyingira secondary era tuli ku ddiini ate Allah n'ansaasira nengenda mu kibuga Madina mu Saudi Arabia nayo nemmalirayo bachelor's degree mu mateeka g'obusiraamu oba gye tuyita sharia. Kakati omuntu aba amaze mu senior 6 ey'Oluwarabu aba asobola okubeera imaamu ne mu mateeka g'e Uganda yoyo omuntu asobola okubeera imaamu. Kati ate weeyongerako ku ddaala lino erya waggulu erya bachelor's ate awo tewaabawo kikugaana. Okinyonyodde bulungi nokubanga ffe abasinga naddala ffe abakaafiiri twalowooza tugamba bakaafiiri ab'enzikiriza endala twagula kyetuwulira kati nga tulowooza nti olina okuba nga oli mugundiivu mu ddiini eyo like with time emyaka gy'omalamu the experience egyikufuula imaamu nga tumanyi tukubeerako ebitabo. Wateekeddwa okubeerawo ku buyigirize kuba eddiini yaffe ey'obusiraamu yakusoma. Kituufu. Kati abantu tojja kubalambika kyakkola nga tomanyi. Awalidde omubaka waffe yatulaamira oba yagamba mu bigambo bye n'agamba nti talabul ilmu fariida. Nakitegeeza ki? Okunoonya okumanya kwatteekwa. Ate n'agamba Allah fa'alam annahu la ilaha illallah. Ky'oba olina okusooka okutegeera kwe kunoonya okumanya otegeere Katonda. Kati tojja kufuuka imaamu oba omuntu asumba abantu ng'ate obasumbira ku butamanya. Kati oba olina okusooka n'onoonya okumanya awo n'osooka ogasa. Kuba ffe ekyaffe mu busiraamu wojja ne kye tutamanyi kikuddizibwa. Omubaka yatugamba mu hadithi ya Aisha nti man ahadatha fi amrina hadha fahuwa raddu. Omuntu yenna ateekawo ekintu ekipya ekitamanyiddwa mu ddiini yaffe fahuwa raddu, tukimuddiza. Tugambe ekyo kikyo. Tugamba agenda n'ebintu ebyo. So si bino byokyusaamu n'ogaa nti leero bagambye Bayibuli gye bagyogedde nfu ate kati eno yeetegeeza ekituufu. Ate eno third edition ekyuse nedda. Olina osooka n'onoonya okumanya n'osobola okugasa abantu. Edda ng'olaba nti nera obusiraamu era nga nkoza edda newankubadde sigamba nti nno emyaka gyo mikulu nnyo naye olaba nti nno obusiraamu bwabanga omwana omuwala w'omwanya priority bwe mpulira kusoma. Bikyuseemu kati oba kiri kyo nayo kyalingayo kituufu nti abaana abawala tebaba batunuuliranga nnyo mu ddiini kusoma nnyo. Ate kale lwakuba nti ekyo ffe kye twali tumanyi naye nga ate si bwe busiraamu. Obusiraamu bwawa nnyo omwana w'obuwala priority. Ate bwa protectinga nnyo omwana w'obuwala kuba tarubiya kyetuyita tarubiya okukuza omwana ewaka kiri best nnyo ku maama. Kati kiri best nnyo ku maama. Kati omuntu agenda okukuliza omwana abeerewo obuvunaanyizibwa kati nga Ruth we weeraba kitegeeza nti maama ateekeddwa okubeera omulungi. Kati obusiraamu ng'eddiini ennambike bwali tebusobola kuleka bulesi mukyala abeeraawo. Tobalaba we yatugamba okunoonya okumanya yatugamba kyatteekwa ku muwala n'omuki n'omulenzi. Yaga talabul ilmu fariidatun ala kulli muslimi wa muslima. Okunoonya okumanya kwatteekwa ku muwala ne ku mulenzi. Kitegeeza bonna bagende ku ssomero banoonya okumanya. Yali ensobi bakadde baffe gye bambi nate nga tekyalinga ku busiraamu bwokka kubanga nzuuka n'ekyo gyaffe yatunyumizanga edda ng'aga nti omwana omuwala baga nti ne bwana asomera agenda kwendinga apo ng'ali mu ffumbiro tulaba nti no priority yabeeranga nnyo ku mulenzi. So I don't think kyaba ku busiraamu bwokka. I think yali
yali ndowooza y'abajjajjaffe awo basobyamu naye kati okubanga oli imaama eno e Bungereza awali amateeka agawa abantu eddembe lyabwe n'ebbeetu okukola nga bwe baagala okweyisa nga bwe baagala. For example, cultures ziri different okuva ewaffe eka na wano. Obwangu ki bw'ofuna abantu bano obabeeramu like obasomesa obatembeeta? Kakati ekyo kyogedde nti ensi nga woogiraba eno mulimu obwononefu bungi naye ate mu mbeera eyo bateekawo eddembe ery'okuba nti omuntu asinza. Kitegeera omuntu okukola eddiini wano nga wooteekeddwa ogikola si musango. Era obeera n'emmale gyawo nga si musiraamu naye nga kimanyi nti ku ssaawa 7 olina okusaala, ku ssaawa 10 olina okusaala, era tekirina muzibu. Ayinza n'okujja n'akujjukiza tonnaba genda kusaala. Kakati ne kibeera nti eyo point nnamba emu nti tulina eddembe ery'okuba nti tukola ki, tusinza. Kati ekyokubiri waliwo tulina ekitongole ekitugatta nga bwe nagamba Uganda Muslim Community mu Bungereza. Kati ekyo yeringa umbrella. Kati wansi waakyo ne wajjayo amatwale oba communities ezikola Uganda Muslim Community. Kati mulimu London, South London, mulimu East London Community. Kati n'otandika eno Coventry, Manchester Muslim Community, kati ne Oxford Muslim Community, waliyo Bristol, matwale mangi galinga 9. Kati n'eryaffe mwe liri omwo. Kati tugenda tukuŋŋaanya abasiraamu mpola mpola within the communities. Kati bwe mumala obakuŋŋaanya ne bafuna, kati then ne mutandika okukola strategy ey'okubeera nti mwejjukanya obusiraamu n'okwerambika okubeererawo bannaffe. Community kitegeeza ebintu bingi, si ddiini yokka. Kati tukola okusaala, tukolawo zijjuma, tukola dalasa, kugamba emisomo bw'omukuŋŋaana ne mujja ne musomera wamu. Abantu n'obagamba ku bigambo bya Katonda abaagayadde ogenda okukakkana nga oluusi olina ekigambo ky'omugambye ne kimuzza. Awalidde kati waliwo stress nyingi. Kati mu bigambo ebyo oluusi oli omugamba n'omubuulira Katonda omutima ne gudda n'afiiringa nga ali that person. Kati obwangu bwe tufunyemu nga womboozizza nti because twakola kye tuyita okwekutuulamu ne mumanya nti nno kati mmwe muli muno. Kati kikwanguyira okumanya abantu bwe wangala nabo. Kati n'obeera nti obatuusaako. N'owabeerawo ne personal talks. Nza okuba olinamu obuzibu, depression, n'okubira kasimu. Bangi bavaawo akugamba oŋŋambye ekigambo mpulira nteredde. Kuba kati tujja kuno ng'oliko wekka. Ogwo tolinawo maamawo, tolinawo taatawo, baganda onaabolekawa Uganda. Kati nga tolina muntu w'amazima agenda kukulumirira oba kukubuulira kigambo kinaakufaako, okugamba kinaakukwata ku mutima. Nga n'onaagamba nti nkuba essimu ewa maama wange oba tatange e Uganda mugambe, tagenda bitegeera mbeera eri eno. Kati okakkana oba ofunyeewo abantu ab'eddiini nga mwebali mu community bakugamba ku bigambo bya Katonda, omutima ne gukola ki? Ne gukakkana. Naye nga eddiini yo ennyikira abantu ab'eddiini ba ddiini ddala, kubanga naffe Uganda olaba nti omuntu oyinza omusanga wa ddiini munnaddiini ate nga byabulira si byebyo, ate olusinga yava ne ku mulamwa n'otunula ng'olaba tekiggwa bulungi. Nsonyiwa okukozesa ekigambo tekiggwa bulungi. Eno eddiini eri etya abantu
baginyikiramu munaddiini aba munaddiini ddala. Kaakati wano ekyenjawulo kye tulina wano n'eyo gye tuva wano ow'eddiini abeera wa ddiini ddala era oba tuzannyira ku ddiini. Of course mulimu abanafunafu naye abaategedde eddiini wano mulala nnyo wajja Uganda alaba nga abali eyo bonna baleka beetaaga kugoba mu busiraamu alaba nga bonna tebali ku busiraamu. Kuba wano omwana ow'obuwala waba ategedde eddiini ojja musanga nti any cost tajja kujjako kakaaya, tajja kwambala bubi, ajja kulwanirira eddembe lye. Awulidde ate oluusi osange kati nga waffe Uganda nga abamu eddiini yes bagiina naye nga tebagitwala serious. Naye kati wano eddiini bagitwala serious. Omuntu wano osanga omuntu ng'asobola okulemererwa omulimu ogumusasula miliyoni nga 2 buli mwezi olw'okuba bamugambye ayambala empale n'agulekawo. Oluusi ekizibu kisanga e Uganda. Kati wano eddiini omuntu wategeera eddiini aba akitegedde. Kwakujja kusanga omwana e Uganda ng'ayagala asanyuse Allah asanyuse n'ejjuma ayambadde sharia bulungi n'agikuemu ka fitting nga Allah amusanyusiza ayambadde sharia n'ate n'ejjuma amusanyusiza aka fitting akakoze atya asobola okulaba bulungi ka body nga kavuddeyo. Ate ng'olaba nti zino ensi zino ze ziwa ate abantu eddembe ery'amaanyi. Katulaba omwana e Uganda asobola okweyisa bw'atyo naye ate bw'atuukamu eno ensi ekuwa ebbeetu y'okweyisa nga bw'oyagala kiyinza okuba nga ate kiralamu. Era ekyo kyekizibu kye tusinga okufuna obuzibu nti ensi eno eya Bungereza ekuwa eddembe lingi. Kati eddembe eringi oluusi si ddungi. Kati okomekereza oyonoonye kuba tewali agenda kukuba ku mukono. Njagala okubula n'onaakera n'ofuluma nga oyambadde ngoye za munda ojja kutambula otuuka ejjolaga okomewo. Ojja kutambula otuuka ejjolaga okomewo nga teri akufudde nako. It's a human right. It's your right. Okutambula ng'omusezi olwolukedde nga gwe kyoyagala. Ega tolina okukola kyoyagala. Ffe baba bakuyitanga nambwere ino tebiriyo. Olina okukola kyoyagala. What are the challenges mufuna eno Imam naddala mu mbeera y'okuyigiriza eddiini? Kati challenges ze tusanzeemu wano mu Bungereza abantu manyi abasinga eno twajja kunoonya ssente. Kati wano e Bungereza tulina kye tuyita shifts. Kati olonda bulonzi wano bakusasula pa hour gy'okola gye bakusasula. Sitookendeezaako basala. Kati engeri gye tukola pa hour kati aba needs ebyetaago bigenda ne bimiitinga obulamu bw'omuntu nekibeera nti ssente azaagala ate teziwera kuba n'omusolo basala mungi. Kati ogenda okkakananga kumpi ayina kukola Monday to Sunday. Aba yeesaasidde n'akola Monday to Saturday. Anoonya kaki? Kasente. Kati nekibeera nti abamu bazibu okubasika okujja mu nsonga zaki z'eddiini. Kujjako paka ng'obalemeddeko holiday. Kati emirimu gibatwala. Kituufu. No finding nti kizibu okubasika bajje tusome ku ddiini. Kasente. Bajje tusaale. Emirimu egimu luusi emirimu egimu gikukaluubiri gikaluba okusaala. Holiday. Kati ekyo nakyo kiri awo. Kati neweesanga nti emirimu gibatwala nnyo ne bava ate ku kino ekikulu. Kulaffe mu ddiini tukulembeza busiraamu. Ffe tulaba nti tolina kweyagala ebbanga ly'omala ng'okola ne woba okola ssente zitya. Naye Katonda bw'oba tumuwadde budde mu lunaku swala ttaano tozisadde tolina ky'oŋŋamba nze ndaba mba nkusinga. Kati eyo challenge esooka. Challenge ey'okubiri
nti amasomero gaffe abaana ge basomeramu omusingi tegali ku musingi gwa busiraamu. Kati neeyo si ye point. Naye point nebeera nti nekibeera nti neewaka omwana ono wava ku ssomero lyagenda teri musingi gwa busiraamu. Nawulidde? Kati abaana ne bakula nga tebamanyi busiraamu, talina identity ate nga kagamba tategedde na value yakyo. Kati agenda okukula oluusi omukwata akuze. Kati nekibeera kizibu okumwagazisa ki eddiini. Kati zezo challenges zetusanze. Awulidde? Challenge endala gyetusanga wano mu kugira eddiini nti kagamba abasomesa batono. Abaddiini batono. Awulidde? Kagamba ntegeeza abasomesa abali ku ddaala erigasa. Kuba waliwo ababeerako e Uganda somasoma kibasomye. Nga kugamba kitono kubeera nti kigasa omuntu to the level oyinza omugasa. Kati nekibeera nti ku Bungereza kuno n'abawalimu batono. Awulidde? Kugamba okukola ddaawa ntono. Kati nekibeera nti nakyo kihindaringa progress y'obusiraamu mu community yaffe. Ate n'abo abatono abaliwo betugamba bamaseeka nabo n'obasanga nabo bali busy ku mirimu tebalina budde bwa kusomesa. Kati bwe tutyo wetuwangaala Ruthi. Wonaye bw'ofuna wakadde n'ofuna waawo abataano ng'okwasaganya abo ng'obaliisayo ekigambo kya Mungu. Awulidde? Osanga wonna kati tuyinza okufuna tugendako awo kulyamu ku mmere nimbakwatira awo kambajjukiza ekigambo kya Mungu. Kasobola nga ye Aisha Shamimu otola salaamu ng'omutandikako bwe tutyo. Okay. So Imam, in Birmingham Uganda Investment Convention, guno mulundi gwakumeka nga you participating? Kakati Birmingham Uganda Investment Convention 2025 nze gwe mulundi gwange gusoose. Kuba nalina okujja kweri naye nategeezebwa leeti ate nga ninawo waliwo ensonga endala kati nesisobola. Naye kati guno gwe gusoose era nagambye nti keetonye kagwake tulina okubeerawo. Kiki otunuulidde omusomo guno ogwa Birmingham Uganda Investment Convention? Kiki otunuulidde mu Birmingham Convention eno? Kyentunuuliddemu kwe kubeera nti twongera okufuna emikwano n'okola connection n'okubeera nti kagamba tumanya what's going on in the world. Kuba gundi eno ze zimu ku gundi I think it's one of its kind mu UK yonna. Simanyi yo Munnayuganda akola kintu kino nga Sister Liz ono akikola. Yemu yokka gy'osanga abakulembeze n'osanga bana business aba wano ate ne Uganda mu catching up. Kati naawe nkulabyeko mbadde sikumanyi. Kati tubeera n'abantu omanyi ebyaddala mbadde sikumanyi mbadde nkulaba bulabi naye kati ngenda kutegeera kalabidemu ekiddi. Owulidde? Kati tufuna ate n'ekirala ng'oggyeko n'ekyo nannyini Birmingham Convention eno mukwano gwange nnyo. Amiina. Era eri mu mwaka oguwedde twali ffenna Saudi Arabia eyo nga mututte ku umra. Olina kampani tugyogereko ekyo Sheikh nga tumba kubanga tulina kampani ya Timeline Travel ekola ku nsonga za hijja ne umra wano mu Bungereza. I think your company yokka eri registered here ey'omuna Uganda. So omuntu oba agyetaaze akola atya okugenda ku umra? Kakati
omuntu yenna azula ngazi oli mu Uganda oli mu UK ne Europe wonna tulina obusobozi bw'okufunira visa n'ogenda n'okola emikolo naye nga tubeera ne trip yaffe eya ffenna mu October buli nnaku za mwezi 23 paka nga 3 November ne mu Ramadhani tugenda kakati oba onoonya Mawulana Abdulrazak Kalyowa abamu basinga okumanya nga Imam Oxford n'obeera nti tukola enteekateeka oba noonoonya kennyini Liza kutuusa wendi ku online edi bagiyita batya ku online era kweringa ku Instagram kwe tulinga Timeline Travel ne ku TikTok ne mu Companies House wane Bungereza otunoonya tuli legit tulaba anti Sylvia nga tansaba otuweyo dduwa tutandika ate batusiibula ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه tukusaba Allah otulage amazima nga mazima era otulage obulimba nga bulimba ate otuwe okugoberera amazima. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi. So, lakwano, until next time, Ruth Kalibada One Kane Imam wa Oxford, ateka tutandike Birmingham Uganda Investment Convention, ebisinga ngenda kubatembera. So stay blessed. Bye.